bakatwegattako mbalamusiza nnyo mwe bali kubaako mwe bali kubeera nga mugoberera ensonga mu kiseera kino tutuzi mubaamu abantu nga balinga abalina mmwe naye ate nga enkola yaabwe naye enkola yaabwe ate bakwatagana ne poliisi kati ye kyakoze nga wendula military nga bakuba abaana nga bamenya amagulu baana 5 so embeera eriwo yeeyo mu kiseera kino Mr. Update mbalese mu ddwaliro era ng'enkola yange eyedda tulabe nga abaana abo basobola okubeera nga bajjanjabibwa kyolina kyotuyamba tulabe nga tujjanjaba baganda baffe abo kyolina bali abaana 5 kyotuyamba tulabe nga tujjanjaba baganda baffe abo ate ngera bawaako ne kansala Sula gwe babadde naye abeeko kyabagamba kuba kansala Sula oyo mumanyi mukaluka Mr. Update yakalimu nnyo kambawe ku kansala Sula embeera eno lwaki tuyinza kuddira abaana ba ggwanga bwe batyo netubanga tubakuba netubanga tubakuba nolwekyo abaana baffe abali under medication abasawo batandise okubeera nga babakolako abasawo batandise okubeera nga babakolako abasawo kambalekere privacy abasawo batandise okubeera nga babakolako abasawo batandise okubeera nga babakolako naye nga yeyo embeera eriwo abaana baffe bakubiddwa bubi nnyo era bali wano bavaamu omusaayi mungi nnyo taakeese taasulewo yali ku mumwa kubanga omu bamumenyedde ddala n'okugulu olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page embeera bwetyo bweri alina obuyambi bwonna osobola obutuyamba ku nnamba ezo 0782336102 ne 0704336102 bana people power abaana babenga basobola okubeera nga bajjanjabibwa mubalengedde bambadde ttaaga za pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kyetwetaaga kwe kulabanga mu ngeri emu oba endala abaana baffe babeera mu mbeera eyagaza nolwekyo military yadde oli aba bawaddeyo akasente naye nammwe mwerabisa nnyo toyinza kuddira abaana ba ggwanga n'obakuba bwotyo toyinza kuddira banno n'obakuba bwotyo olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the updates online page nga Mr. Update tuli wano mu ddwaliro okulanga abaana baffe bajjanjabibwa kyenkoze mbaleese era medication etandise tulabe nga basobola okubeera nga babajjanja basuuke naye nga bali bubi nnyo because enkuba gye bakubiddwamu nkubwa mbi nnyo baana ne babamenya amagulu. It's really a big shame nga bw'oyogedde Andrew nti that it's a big shame nolwekyo abaana baffe bakubiddwa bubi nnyo era tuli wano mu ddwaliro bali mu kubeera nga bali mu kubajjanjaba tuli wano ekifaananyi ky'oyo abakubisiza ngera kibateerayo mwenna mu kirabe Mr. Update mbadde ate nze ndi mu nteekateeka ndala nsanze baana batonnya musaayi abaana bali bubi abaana bali bubi nga mumanyi Mr. Update nga tesobola kweyongerayo nga bannaffe bali mu kukubwa bali mu kukaaba maziga Mr. Update nemba nga nkola ki nemba nga mpaakinga nenkwata emmotoka yaffe yakigudde wani nembatikkamu era mu kiseera kino nemba nga mbaleese mu ddwaliro nga bali mu kujjanjabibwa mu kiseera kino bali under medication abasawo batandise okubeera nga babakolako tusabe Omukama Katonda abenga asobola okubeera nga abasuusa naye nga ttiimu yonna eya NUP wano emaze okubeera nga esalako baana baffe ttiimu NUP Kawempe Division bonna bamaze okubeera nga basalako ate oyo gwembalaza ye kansala Sula era nga munna NUP era nga y'omu kubagenda okubeera nga bakansala ab'omuluka gwe bayita Kisenyi Zone wano mu Kawempe North Constituency era y'omu ku baali ku campaigning team eya Mr. Update nolwekyo mbeera bwetyo bweri ttiimu ey'abasawo abayitirivu ennyo eri mu kisenge abaana baffe mwe bajjanjabirwa era nga abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga abaana baffe bajjanjabibwa ttiimu ey'abasawo ngiyungudde nga nnene nnyo tulabe nga abaana baffe basobola okubeera nga bajjanjabibwa baliko buli mwana aliko abasawo bangi omanyi Mr. Update nze Minister wa Disaster Preparedness mu NUP government nolwekyo bwetyo embeera bweri abali wano mbeera y'amaziga Mr. Update noza munengera siri happy olwokuba nti abaana baffe bali mu kulaajana balumiddwa nnyo kubanga omu okugulu bakumenye
military yebakubye naye nga waliwo agiwendudde ne bakuba abaana baffe aba NUP. Lwekyo enough is enough, tulina okuvaayo tulage obutali mativu bwaffe mu mbeera eno. Lwekyo alina kyoyina tekigana kukisindika tulabe nga abaana baffe bano tubajjanjaba kubanga tubaleese mu ddwaliro, naye ngaemumanyi nti tuba twetaagayo ku mbeera ey'obuyambi mu ngeri emu oba endala. Sinalabayo muntu yenna alina kyeya contributinze towards their medication, naye ng'ate beetaaga obujjanjabi. Abaana bakubiddwa bali abaana bataano era kigudde wani ezeeyo ate kusomba balala ebaleete tusoose tuleetako abamu then ate netuddayo tunona abalala. Olwekyo bali under medication. Kyoyina kyotuyamba tulabe nga abaana baffe tusobola okubeera nga tubajjanjaba. Mumanyi Mr. Update ewali akaaba nze wenstaginga, ewali akaaba wenyimirira, naye nga siyinza kuzikiza ng'abaana baffe bali mu maziga bakaaba babakuba babatulugunya. Ate bano bazze nga n'amannya specifically bagamanyi, amannya bazze bagamanyi. Bababuuziza ono nti erinnya ly'ogwe gundi nti ne bakuba, erinnya ly'ogwe gundi nti ne bakuba, era abaana baffe abamu babamenye n'amagulu. Olwekyo baana bataano be bakubiddwa era bonna nga baana baffe ba National Unity Platform, ekibiina ekikulemberwa pulezidenti waffe owa Uganda gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa mu kalulu. Era buli muntu yenna akimanyi nti elected president of the Republic of Uganda is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nkubiriza abasomesa mwenna abaana bazzeemu okusoma. Omwana bamubuuza president wa Uganda erinnya alina kuteekawo Robert Kyagulanyi Ssentamu because is the duly elected president of the Republic of Uganda, nga yawangula akalu kano with 75%, naddirirwa Mwami Museveni ne 20%. So Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ku likodi ye yawangula akalu kano, era ffe gwe tumanyi nga president wa Uganda, era tukimanyi nti yatukulembera mu ggwanga Uganda. Gwamanyi omulala omanyiwo, tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu, like it or not. Era abasomesa tubategeeza nti mubeere ekyo nga mukimanyi, omwana alina teekawo linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo ambuuza ennamba ziri mannya ki? Wamala Aiton Seggirinya Muhammad. Olwekyo mbeera bwetyo bweri nga tugezaako okulaba nga tuyamba abaana baffe betuleese wano mu ddwaliro. Abasawo baliko, buli mwana aliko abasawo abawera 5, era mmanyi nti bajja kusuuka. Omanyi ffe twakyusaamu, tetutwala mu malwaliro gali ag'abanyampi, tutwalira omwana waffe mu ddwaliro lyennyini erisobola okubeera nga limujjanjaba era n'aba ng'asobola okubeera nga assuuka. Nkiddamu, pulezidenti wa Uganda addako bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Pulezidenti wa Uganda atukulembera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Like it or not, Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. Like it or not, ye yalondebwa era ne constitution y'eggwanga Uganda gwemanyi. Nolwekyo abo abeeyita ba president byabwe tumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nabagambye Mr. Update nze omu ku abayinza obutalayira bw'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu si yagenda okuggulawo 11th parliament, sigenda kulayira. Ate nkitegeeza njagala mu recording ekigambo byange byenjogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataggulawo 11th parliament, Mr. Update sijja kulayira. Omuntu alina okubeera nga aggulawo 11th parliament, Mr. Update mwengenda okubeera bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga kijja kitya nga baggulawo 11th parliament nga ndi wali ntudde nga Mwami Museveni yagiggulawo? Sisobola kukikkiriza Mr. Update, ekyo sobola kukikkiriza, mbagulira mazima. Era nja kuraisinga matter of national importance, mbuuze speaker wa parliament nti nga ndaba omuntu mulala yaggulawo parliament, ate nze mbadde manyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okuggulawo parliament. Era ke munaakola ensobi ne muleeta Mwami Museveni nti yaggulawo parliament, nga atandise okwogera nja kuwanikirawo mukono ndeete point of information. Right Honorable Speaker, I would like to raise a matter of national importance. The elected president of the Republic of Uganda is none other than Robert Kyagulanyi Ssentamu. How comes that Mr. Museveni is pretending to be the president of Uganda? Era nja kuba njagala answer immediately. Failure okungamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okubeera nga aggulawo Mr. Update, nja kukwata ebitabo byange enfulume. Kino nkibabuulira mazima.
This is reality. Mugenda kutya Seggirinya nga munnengera sajja mu struggle lwa kifo najja mu struggle for the bigger Uganda for change our country so that we can get a new president. Era president ono tumufuna nga bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temumpita ow'okusaaga. Walonge nga ate waguzedde essuuti gye naguze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okundayiza n'olugatto lwe naguze olwa Musonso nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera nga aggulawo paaliyamenti ey'11 kyekyanguzizza akasuuti ke mwandabye nga nguze n'akagatto aka Musonso. Mwadde mulowooza nti mbiguze nga Mwai Museveni yagenda okudda wali maaso agambe mbu aggulawo paaliyamenti ey'11. Sigenda kukikkiriza. My sister Rebecca Agaba bwentyo Mr. Update bwengenda okukikola sajja mu struggle lwa kifo era nja kuwanika nja kuwanika omukono mbuuze nti onaggulawo paaliyamenti agiggulawo ngaani mumanya kigenda ogwa mu paaliyamenti kwolwo olunaku nga yeereese Mwai Museveni ajja ati mbugaggulawo ezabadde aggulawo ziriza abantu balala nnyo ababaddemu nga tebasobola kwebeereramu. Nze mmanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wa Uganda eyalondebwa bannayuganda naye kati bakubye abaana baffe baabo bali ku ndiri wano balaajana military ebakubye abaana baffe bali bubi nnyo. Can you imagine abaana baffe babakubye bali wano ku ndiri bakaaba. Omuntu alina okubeera nga aggulawo 11th parliament Seggirinya gye najjamu yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'abanga si Kyagulanyi Robert Ssentamu Kawempe mu expecting a by election. Mbabuulira mazima era bannakawempe mbabuulira nze nalondebwa kukola na Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali mulala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulembera Uganda 2021 to 2026 then ate tulonde omulala. Mwekyo Mami Rebecca Agaba my sister Rebecca Agaba ne Mami Ruse Nakitto abaana baffe bakubiddwa military bali wano babajjanja bakamba batwaleko katono mu balabi. Mubalabye bebe abaana baffe abakubiddwa n'omulala bamuleese naye bamukubye mubi nnyo. Waliwo n'omulala we baleese n'omulala bamuleese naye wangi